Zahra alayha salam. Agamu ku mannya ge ayitibwa Swabira, omugumiikiriza. Onfuna bulungi. Twagamba ekigambo swaburu kiri mu miteeko esatu. Aswaburu indalima asfiya, okugumiikiriza nga tokola mazambi. Then omuteeko gw'okubiri aswaburu indali musiba, okugumiikiriza ng'otuukiddwako omusiba, ebizibu. Then okugumiikiriza ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatimatu Zahra yali takola mazambi, aswaburu indalima asfiya, wadde Katonda yamutukuza naye era kuva mu buto nga yeekuuma nga takola amazambi ng'etwalaba nti Katonda yabatukuza Surat al-Ahzab aya 33. Then asabru indali musiba, mu bizibu yagumiikiriza. Ono waakona oluggi lwe olwamuyuza embiriizi n'afa ku myaka 18. Onfuna bulungi. Yagumiikiriza n'asigala ng'asavinga Allah subhanahu wa ta'ala paka we yafa. Surat al-Bakara aya 156 Allah subhanahu wa ta'ala ebirungi byawa abantu abagumiikiriza agamba nti ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, emirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala gibeera eri abo abagumiikiriza n'ekisa kye. Onfuna bulungi. Nolwekyo babeera nga kisa bano ba Fatimatu Zahra nga bagumiikiriza, tubeekwateko tubeere nga tufuna ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'era we twekwata ku saburu, kuba Katonda yabafuula bano balubeeti okubagana okubagoberera nga teeka mu Surati Shura aya 23. Ayitibwa era